Abatuuze okuwuniikirira kyaddiridde minisita okuyimba akayimba k'omuyimbi Judith Babirye akagamba nti olina feva olwo ababadde batudde bonna ne bayimuka okumwegattako. Minisita Najjemba yasoose kufuna kinyegenyege okuva omuyimbi Catherine Kusaasira ng'ayimba obuyimba bw'okusooka kumbe nga bakira ono amuyimbira mutima. Bw'atyo yabase akazindaalo n'alinnya mu maaso g'abagenyi n'atandika okukoolobya nga bw'ayita kabite we naye oluvannyuma eyamwegasseeko olwo ne zidda okunywa. Bwe batyo bazinya amazina gonna okuli n'agaakazibwako eryapa Kachini wakati mu mizira n'obuwagizi obubuleekereeke. Ono yasabye akayimba akalala akamanyiddwa nga akawunawo era nako n'akayimba okutuukira ddala ku nkomero yaako. Oluvannyuma yasabye abantu beno okuwa mwami w'obululu bonna mu kulonda okujja n'okulonda Pulezidenti Museveni singa abeera beetaaga enkulaakulana mu kitundu kino. Wano Haji Mbabali akakasizza abantu b'e Bukoto South nti empapula ze mu kiseera kino zonna zituukiridde bulungi era alinze omuntu yenna okumwenganga mu kalulu kano. Obuvunaanyizibwa bwange bwe nnina kulaba nga abantu buva mu bwavu tukyuse embeera eno tugende ku ddaala erya waggulu ng'abantu. Abantu beeteeka mu bye bataliimu munange nja kulaakulanya abantu ng'osula njala kulaakulanya. Haji Mbabali yavuganya ne munne DP Mathias Nsubuga ne Gertrude Nakabira Lubega nga mu kiseera kino akiikirira Lwengo.